Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo kikwanjulira osibye otya ampuliriza eyakoze olwalero webali wonna osinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo nina Ibrahim Ssemujju nganda mbaka w'abantu b'ekira Ssemujju buuza abantu Kira municipality era ebeera kira awiza Radio Simba basewa ne banyawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mulinya lya Mukama Katonda wa kitiibwa. Omanyi nawe oyagala fuuka nga be Masaka. Abe Masaka mpozi naawe buli lwe boogera ne bagamba nti Masaka City. Masaka City. Ne bagamba nga ffe Kampala tetugamba nti Kampala City. Andi kati Kampala eri Kampala ne eri waliyo Masaka district. Masaka bagisala. Soka basoka ne bagisala ko district. Ne bajja Bukoma Nsimbi, Kalungu, Nerwengo. Zira semengo joko zini kadeza soka. Barakai. Rakai. Sembabule. Rangala, Sembabule. Kati akali kasigaddewo ne basarako Lwengo. Ne basarako Kalungu. Ne basarako ne Bukoma Nsimbi. Kati ate naako ne baddamu ne bakasalako City. Kati wina Masaka district ne Masaka City. Naye nze azaliwe Masaka bw'omungamba mbikuwalire bwe biyita mpuliriza Lutindo Ssemujju ngenda kutandikira ku naade n'omukisa nenoonya mukwano gwange John Ken Luchamuzi noonya ne Nabwiso John Ken y'omu ku baalwana ne AES Power ng'ejje Uganda Mami Museveni buli lwabadde afuna omukisa aganti eyo palamenti y'omukaaga John Kenny, Nabwiso, Salamu Musumba, Kazora bamulemesa. Endagano ya AES negenda. Oluvannyuma mu 2019 aba New Vision bakuba story ne baleetera n'ebizibu. Nga story eyogera ku cost y'amasannyalaze gye twali tuwolekedde nga bazimba ebbibiro lye Isimba. Actually bagenda father ne bagamba noga nti lyali teriri ku mutendera kwe liyina kubeera. Mbadde noonya story nyini eyagiwandika baali bamuyita John Odiek. Ngaga nti ekisooka nti twali tetuzimbye capacity nejjayo masannyalaze ago galeeta. Ngaga nti tugenda okukola 500 megawatts zigenda kubeera nga teziyina kye zikola ate nga tuzisasulira. Bwe bamala okutuwa count y'amasannyalaze nga tuyina excess. Isimba bwe yafunye shock. Ekisooka nti suddenly ensi yagenze mu shock. Neddamu okufuna massive load shedding. Bwe nawuliriza Honorable Nankabirwa ndooza yalina mu parliament last week. Ng'atugamba nti anti kati tulina deficit ya megawatts 6. Kati mutabani wange bino ebimu tabimanyi nnyo nga ngamba naye dadi bwe zibeera megawatts 6 zokka, how come the life of electricity has changed massively? How much do we have as a country? Is that half as much? That is not even a tenth as much. Ne tunoonya ku Google tulabe era amasannyalaze geegamba ge tuyina. Naye nga megawatts 6 zikoze impact etuukaawo. Damu eyo mu palamenti ewedde Rebecca alitwala Kadaga ya raisinga alarm. Nanga nti damu ye Isimba eina cracks bagizimba bubi bakola batya ne for her ekyali kisinga okubeera important yali ayagalako olutindo olugenda ekamuli era abamusootinga bayanguya olutindo ne balumaliriza oluguudo olugenda ekamuli ne luggwa. Unfortunately nti parliament n'abantu abalala twakitwala nti Kadaga is being Kadaga era teriyo ya raisinga query. Mutwogerera olwaleero ndabye amawulire ga monitor nga gagamba yazzeemu okukola, but abakugu baga nti the amount we've lost in the fracas amazzi ga flooding gayiseemu nti tetugenda ku recoveringa. Njagala kuddayo one at parliament level
amasanyalaze gano kubanga zino projects zafuuka za projects za mwami Museveni Isimba Ayago Karuma era nga aziprotectinga with that much gusto. Amasanyalaze ge batugamba aga excess gabulirawa. Ekyokubiri does who audits for government projects zino nabeje no Katumba ngaga nti yetaga ba engineer bagende bekebeje nankabiri wagamba tewaliwo kibi kyamaanyi yabadde regular maintenance amazine gayitawo. Katumba aga nti ba engineer bagende bekebeje damu ene ebeere tyanga efunye problem ngeye jinje yazimbwa abakoloni ne kati weeri. My question is, who audits for government? Zino projects ani azikolera government era ddi tudayo ne tugaa nti okay tutaddeko eno ku grid nti amasanyalaze geeyongedde agali excess tugaguziza gundi tuga withdrawinga bwe tuti. Okusooka mulimu ebintu ebizibu ebyokunyonyola. Lwaki bifuuka bizibu kantandikire kitakwatagana ko nekijja kukinyonyola. Nabye Tanzania Dodoma University eri ku mailo z'ettaka zisuka 7. Bagizimba nga ba China be basinza okuzimba ebintu byayo. Omusajja yali supervising aba China n'atugamba bw'oba supervising aba China you don't blink. Natuga ebizibu bibiri. Ekisooka aba China bakolera ku speed ya waggulu. Ekyokubiri si bantu balamu nga tugamba bo nga Tanzania endagaano gye basayininga nabo nti seminti n'emitayimbwa eginazimba university gitekwa kuva mu Tanzania ne matiri endala naga naye nga bwe mwebaka mukulu olunaku lumu nga babagamba nti twagenze ebintu byabaddewo quality yino yaganye okola ng'ebyabo balinganga balina n'emmeeri eziri awo ezirinze okutikula kotaka kuba ebintu okuva China. There should be a process. Jinenga bagenda baga nti ebintu byabadde balezi byali tebijja kukola nga bamaze no bili pressinga. Naga nti kati ye muntu supervising mu China nga akukolera omulimo. Eyo point endeta ku kino. Mwami Museveni nzinayi ne ku radio ne mugandi kasita ye yafuuka nga ye project ya Uganda igenda kusafaringa. It is without doubt. Museveni kyasula teyebase obudde waawa okusigala mu buyinza okunoonya ba Ssemujju okubagulirira okunoonya ssente. Tayinza gandi Museveni teyebase olwokubanga project eyafunyemu obuzibu. Teyebakanga nenga masanyalaze pet subject ya mwami Museveni. Gambi pet subject yo kakati gwe owagira omupiira. Bw'wabaayo okukola tokola kubanga owagira omupiira. Namba nina okukola. Exactly kati kiri secondary. Ekisooka buyinza kunoonya wanaafiira mu ntebe. Mukona njogera naye eggulu nga mugani ajja kaddi wagenda nga ni Museveni mwetege kujja mulambo mu State House. Short of that tubayitira akiwetegekera Ssemujju. Nyo nga mumugyeko baafudde babadde ki nga naye mwetegekera kujja mulambo bwaba temumugyeko. Komiti ya Parliament ya Natural Resources nankabira byaze mu Parliament. N'amala okusoma ebiwandiiko. Musajja erinnya livudde mu mutwe ngabirano wanaalijjukira. Mubaka aveeyo mwankole. Yali chairman w'akakiiko aka Natural Resources. Natural Resources ke katunulira ebyamasanyalaze n'ebyobugagga by'omu ttaka. N'atandika okuyala mutadde ku order nga bw'agamba speaker Tayewa yabadde akulembera nti ojjukira oli bwe twagenda twasibira wa president nga nawe kyali ka committee kakiiko ka Natural Resources. Nagenza okubuuza abaagenda akakiiko Museveni yakayita nga kawandiise report egamba nti Isimba efunye enjatika nga bonga komiti bagamba nti zisobola tebasobola kuziripairinga. Bw'ofulumya report Museveni abayita ayita n'ekiggundu yali electoral commission. Yes, batuula abagamba musome report yamu kati eya parliament tekyalina ya parliament fuse bagisoma amala ogisoma agakiggundu nsome yiye kiggundu agenda okusoma yiye nga olulimi lwe lukyuka naye nga naye byayogera byebimu. Museveni aga okentegedde naye kati temuddamu kubyogera mu public. Uli president gwe mulina ng'eggwanga temuddamu kubyogera mu public. Bano benjogerako bonna balamu gye bali kiggundu tafanga chairman wa committee gyali ne Tayewa yali ebiseera ebyo nga atula committee ya Natural Resources gye bali naga temuddamu byogera ku public. Ekigambo kiyagattako nti abasajja abo abazimbye ebibira ebyo China nemanyi eyinza n'okubatta.
kati Museveni protecting abachina bali mefa nti wenza n'okubatta temuddamu byogera tujja kubisalira amagezi naye nga bano ripoti yabwe yali egamba nti eri repairable zaiti basobola kuzitereeza kakati nankabiro yazinanyonyola ebyamasanyazi okuba babiteeka mu lulimi oluli tekiniko byangu okubuzaabuza omuntu nga Ssemujju n'abivaako n'agandooza byebagaye byebituufu bwe baye ebbibiro baalizimba okuva ku ntandikwa nga lirina obuzibu obwo kuba kati ebbibiro teryafulade nze nti amazzi gazze mangi ne galiyiikamu naye amazzi kati linganga motoka oba amafuta emotoka bakuyita kola ki nga amafuta gagiyiseemu oba amazzi bano olulimi lw'emotoka lwe bakozesa okufloatinga nange emotoka efloatinze Ssemujju wavuga nnyo motoka za kabireeta teba nti waliwo amafuta agavudde ebweru ne bagagiyiira naye munda mulimu ebeefunye obutuli amafuta ne gagenda mangi okusinga nga bw'ogiremerako egenda kwaka bwe gaba amafuta bwe gaba si mazzi kakati ekyabadde ku bbibiro sigamba nti enkuba yatonye ne lireetera amazzi ne gayiikamu lyafulootinze okufulootinga kitegeeza bino byetwogerako ebikadde bino bikolakisi byani byebikomyewo bikoze ekizimbye ebbibiro omuntu awuliza simba nga talimanyi baliyiwamu seminti mungi okuuma ebyuma biri ebibeera munda bitabayini amazzi almost wegateekwa okuyita amazzi ebbibiro ly'amasannyalaze terikuziyiza amazzi kuyitawo terikozesa mazzi amazzi gavuga byuma nga bwe gayitamu gavuga byuma nga bwe gayitamu kati gayingidde gatatekwa kuyingira nankabyo najja nanyonnyola bamutendese bulungi minisita omwali ebigambo byonna ebiri tekiniko n'abyogera ate ng'era bwe yeekaza naye ng'ekyamazima kyekyo kyenkugambye nti omuntu bw'oba ocontractinze abachina Tanzania yinginiya yatugamba nti teweebaka bo baliwo mu kunoonya ssente ensi ya China eriwo mu kunoonya ssente mu buli ngeri yonna ebyembi kugambye Museveni ateekwa era eyeetuumako ebintu byonna ebyo bikola yeebaka alowooza butya bw'anaafiira mu buyinza n'azukka nga kyalowooza atateekeddwa kwebaka bwangi oli atateekeddwa kwebaka ng'awadde abachina omulimu kati ate ebintu yabyetuumako yabikola omuntu ayogera ku muchina akufiirako n'abaali muyambyeko kola ebintu tabawaawo waazi bwakigulu nga bwe basoma ripooti ne komiti ya palamenti n'egisoma n'abagamba nti temuddamu byogera mu public ntegedde byemugamba birabika bituufu naye abasajja bayinza n'okubateeka ku kalabba ewaabwe abaali bagenda okukola ekkolero lya fertilizer ettororo abachina mu bbaluwa gye bawandiikira Museveni nga naye bamuwadde ekyojja mu miro you remember that story n'agamba nti ezo sente ze mbadde mugenda okumpa nga commission head of state muziwa aba UPDF bazimbemu yagiyita ba training sikyajjukira kati abachina bwe bakugwako kweyo level nti naawe head of state onoonya ssente ate zakugula ba Ssemujju osigale mu buyinza kitegeeza batu kyasobola basupervisinga waliwo akantu yazikozesa for state ate Ssemujju ogwo sigwe gusoose President Museveni oba ojjukira General Salim Saleh aga nti baali bamuwa emitwalo sijjukira bajja 7 n'amugaa nti zo zitwale naye ziwe muzikozese mu magye ekyo kyaligonza kyeyamugamba blood thicker than water abalala bonna abasirikale oyombye nti bali enguzi bw'otuse ku muganda omugambye nti sente genda ozikozese mu magye naye nga nekyagenda ozikozesa tekyomubuulidde welfare kitegeeza ki bino ebintu birimu ebya mirundi ebiri mulimu Museveni byakola nga tabikoze mu bugenderevu naye nga yetedde mu kifaananyi ekyo nze naliko ku musomero erimu nga tusoma nitufunamu omusomesa neyeegomba omwana naye ng'omwana yeekola ekyegyo mu kiraasi wali okirabye nimusomesa nga mmwe abasigadde bonna bonna abakolinga to order naye tasobola ngono tamusobola kati abachina bwe baafuuka ne Museveni abantu Museveni baakozesa limiteeri Jupiter abalibeera abalamu baligenda okubala omuwendo Uganda gwesasulidde kyova olaba aleeta pineti okujja okuzimba eddwaliro pineti ku mitwalo ku miliyoni 7 eza dola mu budget ey'omwaka ogwaweddeko mu July twamuwadde biliyoni 224 kubanga endagaano gye twasayininga naye nti eddwaliro agenda kulizimba mu myaka gyali 3 kati wakaitawo 5 bw'anaaba alimaze alitambuze emyaka 8
tumusasule lifuke lya Uganda naye sente ze tugenda okumusasula zeezo nga ye ayitadde ne mu ndagaano ye Pineti alinako biliyoni 2 ge magoba biri mu ndagaano profit ya Pineti biliyoni 2 Museveni n'alagira abaherese era awo yalina obuzibu muherese awo yalina abantu yakambwe ne bastaff abamu nga yagala kubatwala mu makomera abaali bagamba eddwaliro nti Pineti liriko obuzibu n'essaawa ya leero Pineti anaakuzimba ddwaliro naye ekyejo kiri kyenkugambye ekyomusomesa yeegomba omwana akakiiko ka Parliament nga kali ne Minister wa Health bagenda okulambula eddwaliro Pineti lyazimba ne babasibira ebweru kakati olwo abakugu boyina nti baba wadde mukisa tebaba wadde notice kati oyo ye Minister wo ate nga musawo omutendeke bazze okulaba eddwaliro lyebazimba anti asobola okulaba kati goganiza okutuuka enambole bwe nga tekisawe kifaanana bubi kino ekisaza kubanga ninginiya nengenda ku kino nenga kino kirabika bulungi setekisa kuba yinginiya nange kirungi ate si amaaso galina kyegalaba n'abagoba buli omu ne yeesonyiwa Pineti kati mbajete ntwali tuganya omuwa sente yadde akomyeyo nga bagenda kumwongera 2 tulina omusasula mangu zigweba myaka 4 biliyoni 2 nga tannazimba oba azimbye batazimbye endagaano yaggwa tuli musasula eddwaliro mu myaka 3 egisooka yali atekoddimala so kati ekizibu ky'amayi Museveni kubayita ba investor beebo ekisooka abamu bamuyambako mu byobufuzi twabadde mu Parliament wano ng'aleesa abaaroko nti abaaroko tebakyalina sente zebasobozesa kukola bizinensi tugulemu emigabo gya biliyoni 2 era ku speedi bakikukusiza cwa gavumenti yagenze gula Sudiri bwe yali azimba Munyonyo yasooka yagandi Munyonyo ziri 2 waliwo Commonwealth ne Commonwealth gavumenti nemuwa biliyoni 12 ne miliyoni 5 amalirize kwa tulina Commonwealth tufunemu emigabo Parliament we yamubuuza naga nti yababuuza ba MPs mu komiti ya park nti gwe osanga omuntu ng'azimba ekintu kino oteka musene nga tazikusabye otwala mu share kati babadde bakomyewo ng'aga tulina olukiiko tuwe Sudiri sente twamaze yes Sudiru yabagamba ikyamwe mu kitwale ne share za mu zitwale mulundi ogolo yajja mu Parliament ate bari batakuwa share certificate onanyaganyage teziriyo biliyoni 12 ne miliyoni 5 potea Museveni yadde akomyaga ndi Sudiri mwongere sente ndala agaziye Munyonyo tulina meeting erimu abantu bangi kakati kyatuyambe n'abakabe n'ali mukulu ndabona baganda kino kiyitiridde kati gana amabibiro Museveni avuga interest 2 mulimu ya Uganda neyiye ng'ey'omuntu bali abamuwa sente ekkolero lyebijimusa ya fertilizer etoro lwaki olowooza nti abayisimba tebamuwa kakati tebamuwa olwayero bwe buzibu bwe tulina bwe bagenda namuganga bakyazimba nti banaye bano bwe bazimba bino bye bivuddeyo n'abaga nti muddamu kubyogerako bainvesita mujja baleetera ebizibu so lyafa kati okudda ku kiri ekibuuzo kye wabuuzizza omuntu w'NRM bw'akwasanga ekidomola naga nti mulimu amataliita 2 bw'oba tonnaba kuzipima tokakasanga nti ziryabyo kirimo n'ekibeera kisiiringe oyinza okugenda nga bakifuyeemu omuka eddaffe mu kyalo nze nakulire ebijaaba abaatundanga amafuta mu bidomola bakifuuwangamu omukka bwe bakifuuwamu omukka bakisikangamu omukka nekibanga nekifunda batekamu liita 16 n'asandikira kati bw'onyenyanga bwoti kungulu kidomola kiba kijjudde naye ng'ate kyesiseemu akantu ako akatono kakati ebintu bya NRM amasanyalaze nze ntula ku komiti ya budget mu Parliament buli budget ya buli mwaka tuteekamu biliyoni wakati w'ekinaana 9 n'ekikumi nga biliyoni ezo batugamba nti Uganda ekola amasanyalaze megawatts 1,200 oba mu 8 naye nga baga ntusobola kukozesako megawatts wakati w'olunana n'olwenda naye bano endagaano ze twakola n'abajja wano okukola amabibiro za kugula amasanyalaze gonna ge bakola tukozesako genkanaki wakati wa megawatts 8 ku 9 ku piiki olumu tukirya ne mu 6 naye nga kati saawa zino ge tuyina nga tunagattako kaluma isimba ngebadde kweri badde batugamba ntuyina 1,208 olumu wa 1,320 naye tetusobola gakozesa nebatugamba naye abasajja bano abajja ne bateekamu sente zaabwe abachina na agakani
ye buli gakola oteekwa gagula oba gakozesa batogakozesa kati buli budget teekamu biliyoni wakati w'ekinaana 9 ku 10. Actually jinja waliwo ekyali waasi baga nti ku Nile Bujagali singa water levels zikka n'abeera nga tasobola kukola amasanyalaze ge yandikoze tusigala tusasula era tusigala tumusasula ekyo kyali mu ndagaano ya yes na ile pawo y'abalukyamuzi ey'aba basajja baava e Norway nga endagaano gye bagenda okukola ne government draft mulimu government to guarantee water level nti amazzi ga Lake Victoria wogalabiraawo tegajja kendeerako kati wakazola kibaga abannange kati fa abatali katonda tugamba tutyo omuntu nti amazzi mu Lake Victoria tegakendeere bwe balemesa Museveni kusaininga kakyakya ayombera yali agala bagisaininge wetyo nti gavumenti ekkiriza amazzi ga Lake Victoria tegajja kendeerangako kibasobozesa okufulumyanga amasanyalaze megawatts ze mwagala kati bwe buzibu bwe tulina so olwaleero megawatts ze batugamba ze batusasulira nga tusasula amasanyalaze deemed energy bwe babiyita mu lulimi lwabwe bagafulumiza tetugakozesa nearly megawatts nga 300 kyetwabuuza nankabirwa mwabadde batusasuza amasanyalaze nga munga tetugakozesa tetulina busobozi kayano tugamba otya nti nno megawatts 180 zivuddeko kale tugenze gula amasanyalaze tugenze mu deficit tugenze gula Kenya naga tugenze gagula Kenya naye bino busy nga Peter nze kasita bagamba nti amasanyalaze bisere byali bya umeme isimbe badde ekolaga enkana 183 tubadde tukozesa nga 8 tubadde tukozesa nga 8 ku 9 nenga tuproduce nga wakati wa 128 ku 132 nga gano ne mu budget yene y'omwaka guno sente zaago mweziri kitegeeza nti naga isimba ne boogajjako agafikkawo gatumala ne tufisaako tugasobola gakozesa era nga bagana nti kati twagenze tutya mu shock gye tulimu kyetubabuuza nankabya twade tumubuuza nti eno twagenzeeyo tutya n'abagamba nti tulina deficit ya 6 naga nti gano gakoze deficit ya 6 tujja kugijja Kenya in fact nga gano agasamo nago baali bagenda tusigale nga tugasasulira nti go galiwo ku stand by bwe mutuuka nga mugenda ku repairinga isimba nga muteekako gali nga electromax switching on naga nti naye kati baade Katonda yamanyi abasajja bano ebintu ebakola n'abakazi b'NRM aba Museveni olumu bikutabula omubaka parliament omu yatugambye nti yalina obujulizi nti bano ababi generator nekino ekibibiro kyawe baze n'okubanga n'ebino ebiriyo byabadde bigenderere tusobole okutya nga tukakyakozesa ku kagenerator kugamba ne Ssemujju yadagamba nti kisoboka okuba ng'oli yatandinze ofeeno n'akola mistake tusobole okugula ku Ssemujju ayina wali creating artificial shortage byonna bisoboka nenze sirowooza nti kampani ennene nti basobola okujja ne bagikolako damage bwetyo because era badde basobola oga nti bali ku repair ya mwezi mulamba ate gwona aganirawa they don't need to go and damage isimba basobola ogamba bugambi nti isimba egenze ku maintenance repair bajagiyita routine maintenance mu time eyo nga teriiwo tugenda kugira nga tukozesa generator ne point jeri nti Omutanzania kye yakugamba nti bwoba okozesa Abachina to blinking kati Museveni buzibu yafuna yayagala nnyo Abachina ne bafuuka bakyejo ate kukuba nina bye yabafunamu ng'omuntu nga takyasobola kubakolinga to order kubanga Omuchina waavaayo n'awandiika nti tugenda kukuwa ekyoja mu miro commission head of state nawe n'owandika nti Abachina badde bampa commission ne bageba mu UPDF n'okukirowoozaako bulowooza nti basobola okwaprochinga head of state basobola okuga nti tuwe contract nawe tukuweeyo akantu tolanga ekyo kisingayo okubeera ekyawansi nti gwakulira eggwanga nti tukkirize tugende tukole tuzeewo ekkolero ly'ebigimusa ettololo tukuweeyo akantu n'okawandikirako nti akantu kange bangambye okumpaayo saakaganye naye ndabagambye nti mukawa abasirikale bagende bakazimbemu yaligenda nabayombeseza nnyo okutandika okulowooza nti nze mulina okumpangayo akantu yaga nti akange ke babadde bampa nagambye nti mugende mukampeera abasirikale kati oyo omuntu akuwaddeyo akantu bwe kati n'okawa abasirikale Peter osobola okumusupervisinga era n'akola ensobi naye nga gwe sente ezimu naye waziriddeko
because government yali bade signing actual contract and bills of quantity ne kati zezigwa tetwagala ne omukulembeze w'eggwanga yaga nti nze akange kebampaddeyo n'abagaye ne bakawa amagye sinnakaganye ne nkabagobya kati katayogedde olulala ke baba muwadde kalagawa kati byebizibu bye tuyina n'amabibiro gano ekyokudda nze nga Ssemujju idea yange gyendudde nayo ku masanyalaze nze nalina n'ogamba nti nga tetunnaba kuzimba megawatts nyingi zetasobola kukozesa amasanyalaze tugazimbe nga gakorespondinga ne demand bwe tugamba nti tusobola kukozesa megawatts 8 tewali kikwewoza ssente China kutandika kuzimba mu budget ya Uganda ey'omwaka population ekula o projectinga okukula kwa population ne industry anti kati negano projection actually yekuyamba goli wamu nange bw'oba ogamba nti nga tonakuswikinga on kaluma gana agaliwo temusobola gakozesa ate bwona bogiswikinze on president yagamba tujja gatunda kubira tujja gatundawa kati olwaleero ffe tugasasulira tagatundayo naye tugenda kwongerako kaluma bazaali megawatts nga mu 2-3 kati tugenda gakola ki because idea yali nti nze kyenzikiririzaamu it's a very good idea yokola amabibiro naye nga kole ng'oga sequence nze bw'omala isimba isaawe emyaka emirala 4 okola ayago kubanga kati olwaleero bw'otunulira budget ya Uganda interest gye tusasula ku sente ze twewoze just interest alone ziri trillion 5 interest ne muyisa budget ya bilioni 48 bilioni ya trillion 48 trillion 16 nga ziri mu mabanja kusasula interest kusasula principal ziri trillion 2 point something kakati ati mulimu neziri due ez'omu commercial bank ngo ino okwewola wano osasule wano kati abantu n'ogamba nti president yazze ayambadde ttaayi agenda kusoma budget y'omwaka ogwedde naye nga trillion 16 teziriwo ministry ya finance eziyita mu parliament neziyita treasury operation teziyita nakye ziri treasury operation mwekyanganyiza amabanja omwo kati lwaki weewola n'otandika okuzimba amabibiro nga amasanyalaze n'agaliwo olwaleero ayagala oleme kutuuka waliwe twatuuka nga tusigazza Jinja Owen Falls Dam n'eri enkadde Nalubale ne Kiira nga amasanyalaze gakendedde nnyo ne tugula ku Agreco ne tugula ku bana abalala ba generator aganti tukola agaffe tubeere nga ekyo tekiriddamu bw'oba okola agago tokkiriza gakolera mu nsobi ng'omanyi nti ejjinja twazimbayo ebbibiri eritaakola nereki Victoria ntugitema eyiteeri naye nga omusajja bagamba nti damu tezisobola kubeera nga ziri mu ng'emu erinanye ginne waayo nga ziri ku parallel line Museveni era nga bwali ebyamasanyalaze n'agamba ne bagitema n'egaana okukola ezo sente ne zifiirayo ng'oba toyiga kakati ku mulundi guno otandise okukola isimba bakugamba nti waayo abasajja gye bazimba ye waabika n'ogamba musirike temubyogere mugenda kuleeta obuzibu tubyogerere eno mu kisenge kakati neemala ne bagamba nti kati ate munjatika mulabika mwe mwayisa amazzi ampuliriza tukomawo Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira nine Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka wa Kira municipality Ssemujju njagala kuvaako ku masanyalaze nene ekyengenda okwogerako ekiddako kiina enkwatagana nnyo olunaku lw'eggulo nabadde Butambala tewaba Muhanga gwe wadduseeyo nga tetunalya mmere tubadde tulina n'okulya emmere nadendeko okuvaayo naye bw'ovuga oluguudo olwo ekimu ku byabadde tailing byebibira mukwano gwange Muwanga ayomba nnyo ku bibira by'ewaabwe ne wakati wa Mpigi ne we twatuuse ewaabwe buli we nayitanga kubanga nagenda mu campaign za Muwanga lwe yajja mu parliament by election naliyo ne malayo ndoze ennaku nga 3 ne bayiga lulumooyo naye ng'ebibira by then because Muwanga ndoze ali myaka 10 n'ekintu mu parliament nga ziri obiraba bingi buli wamu kati buli woyita awaali Natural Forest waliwo kalitunzi bwe nabadde ne chairperson wa Butambala ye Rashida Nambo ng'akuba enduulu aga nti olutalo lwe lwonna luli ku bibira
ekimu ku bye yangambye byabadde interesting yagambye nti mwabava e Kampala bwe bakuwa ekibira wano naga nti ekyo ekibira nti kizeemu okisimbe bupya kuba kati n'ebibira biweddeyo waliyo ttaka eryali ery'ebibira nti kizeemu okisimbemu kibazo bakuwa liizi ya myaka 49 ffe nga community bwe tugamba nti wana wabadde ekibira naffe mutukkirize ffe tuba tukola replacement tusimbe emiti kuba emiti egyo yangambye bw'ogisimba bakuwaayo percentage gye bakukkiriza okusala nti bw'oba osimbye simanyi percentage sigijjukira gye yagambye naye katugeze bugeza nti bwensimba 10 banzikiriza okusala kaabiri kati ngaga nti abantu baabwe nabo baga nti kale naffe batukkirize tugikole ki tugisimbe mu community bagiwa license series license eyo tesukka myaka 10 kati yangaye nti abantu bwe basimba kalitunsi ow'emyaka 10 abaana atera butezi kuvaamu mbaawo okusinziira ku ye yangambye ndowooza kalitunsi avaamu embaawo wa myaka oba 15 n'okudda waggulu nti kati kiba kitegeeza nti community eno mu myaka 10 mu kibira ejja kola ki kuvaamu naye Ssemujju gwe baawa okurejuvenating ekibira baamuwa liizi ya myaka 49 ettaka eryo Ssemujju asobola oddikwata n'alireetera commercial bank n'emuwa ssente ng'abuuza kati ffe lwaki batusosola okutuuka ku level eyo kati nabadde ne honorable lulume naga nti ekyo kyetaaga kubira nduulu mu parliament naye abadde alowooza nti treatment eri ku level y'emu Ssemujju one eno policy rejuvenating ebibira ekkiriza kibazo okutema ekibaddewo n'asimba ekipya nakiraba ne Katende somewhere awe Katende waliwo ekibira kati bayisaawo oluguudo Busega Mpigi expressway n'ekyo ekibira bakkiriza abantu ne bakitemamu aba URA bagendawo ne bagezaako okusimba emiti ginnansangwa ne bagisimba we bagisimba we bagabira ofiisi omu ekizibu mukwano gwange mu finance ne bamuwaawo asimbewo emiti kyeyasooka okukola kutema mikadde gye yasangawo n'alyoka asimba kalitunsi ne payini obuzibu lumu nali njogera ne gye n'omuntu ate nammwe muli mu kibira wali e Bukasa wateekeddwa okubaawo kibira ofe tuli si kibira naye mu ttaka eryaweebwayo bw'oddira ddala mu 1900 ettaka eryali lirinaanye ennyanja erisinga obungi meters ezimu zaabanga za bibira era nga ziri maintain era we Bukasa baagala okuzimba pooti lwali lutalo nga nti baagala basasulira in fact naffe abali watali kibira baali basoose okutugaana nga baagala okutugaana kufuna byapa yadde okuzimba nga bagamba mwenna mulimu lya kibira naye ekibira liri wali kulinaana nyanja naye obuzibu gye n'omuntu lumu nali nyumya naye nanyumiza nti nga baakava mu nsiko munnaawe bwe yagendanga ne bagamba nti akayumba ke kamwoki akalemeddemu yaganga wabeerawo obusaasizi obw'omuntu omuntu amaze emyaka 5 mu nsiko akayumba kabadde kasulamu abapoliisi naye ng'alowooza nti gye bigenda okukoma abaasooka okulemera mu buyumba ne batwala emmotoka baamala beetikka bitongole bya gavumenti nze nga ndi munnamawulire mu paalamenti waliwo ripooti za otajeno zaali za mirundi 2 emu wabeerangawo gye bayitanga housing loan scheme Museveni agenda okuwamba obuyinza gavumenti ng'erina amayumba nga yesinga amayumba mu Kampala Kololo Nakasero Kamwocha Bugolobi buli wamu kati we bajja kano bogeru yanyumiza nanga nti gavumenti bemala okuvaako abaali bavudde mu gavumenti nga n'oli emmotoka agipakinga ku kkubo n'adduka n'agenda eka nga mukuŋŋaanya nkuŋŋaanye n'ebizimbe bya gavumenti bwe bati bwe baabivaamu kati wanne babiyinja ne babisa Museveni yasulanga Kololo era yali avaayo waliwo olutalo wakati wa Rugunda ne Kateega nga baga nti anadda mu nnyumba Museveni mwabadde asula yabeera de facto namba 2 eventually za Kateega yagiddamu ate n'abaana agirekera mukyala we
kati ne baleeta bwe bamala ennyumba ziyingira ne baleetawo kye bayita housing loan scheme nti ennyumba mwoli bakuwola ssente ku musaala gwo n'otandika okugigula. I think baba bona bafuna mayumba ekololo bwe bagafunanga bo batyo bwe bagabana ne ministers village Ntindo bwe bamala ng'ogafuna nga bagafunira ku miliyoni ekololo ennyumba miliyoni 10 ne batundawo biliyoni 1 point something ebiseera ebyo nga agimaliriza najja n'afuna mangu ssente n'agitune nakasera wonna ogona amayumba ga gavumenti bagatwala kati bamala ogatwala ne batandika okutwala factory ne baleeta polisi ey'ebibira nga kungulu kwayo eriko sukaali nti bannange ebibira bitemeddwa nnyo bifuuse bw'obitunuulira kitangaala tubiwa abantu basimbemu ebibira bazeemu ne batandika okwewayiika nayiika bo bennyininyini ababigaba ne babitwala okusinga ne bawayamu abantu abalala katono. Bwe bamala obitwala ripooti gye nsobola okulabako Auditor General nga mulimu n'abaasimba kasooli n'aba specials abandi akazi bwe baatwala ebiraawo mukono okuva awo nonawamanga bibira ne basimba kasooli n'ebijanjaalo nga batema miti ne basimbawo kasooli n'ebijanjaalo. Kati ne baleetayo commotion mu parliament ez'okudigazeetinga ebibira nti ebibira abantu ababirimu kakati nga gavumenti kuba etteeka ligamba nti bw'oba ogenda ekibira noonya oluganda olutuufu bw'oba ogenda kijjawo parliament emala kuwa lukusa ne bakola lisiti ebimu ne babitwala ne bifuuka nga tebikyali bibira. Kakati awo tuli olwaleero njagadde nnyo history omuntu oyo amutegeere nti baleeta poliisi ya gavumenti ey'okugabana ebibira nga kungulu olaba naawe bw'okitunulamu n'olengera nga kitangaloga nti kale kawakiwa omuntu akisimbe. Nze mukono ebulimu wennimira kasooli mirundi ebiri abaninaanyi bali ku ttaka lya Forest Authority omu aninaanyi sinza kumunenya kuba ate yasanze abantu badde basimbyewo birala ye yasimbye kalitunsi omulala ninaanyi ku saidi emu yasimba butibu n'abakyayina babugwa ne babukolamu plywood pine naye bw'aba abutema si pine bulala we buli babukolamu plywood kubanga ebimuli bino obulebera nnyo bukula ku sipiidi y'amaanyi bw'aba babutema abutema n'abanga Ssemujju bw'asaayo ebisoolisoli ng'akungudde kasooli so ekibira ekikye kisula tewaliwo yadde muti kye baamuwa nti asimbe kugamba omugaso ogwali mu bibira nga tusobola kugufunamu eyo poliisi ne yeekatta kuziriza enkugambye motor vehicle loan scheme housing loan scheme kaali kakolyo kakujja kugabana ttaka mu ngeri ya mululu gavumenti yawa pite tasobola kusimba bibira nenga nti abantu kinomi baba bisimba gwali ogirabyewa nti gavumenti tesobola kusimba bibira na kubiteekawo basirikale babikuuma nti kakati Peter ne Ssemujju mwagala kyawa kya mukono baweko mayire mwemu real ekyo omuntu yana obo ina amagezi nga tegajjudde bulungi golaba nga kisobola okukola nti gavumenti erina ssente tulina n'ekitongole kirambe ekya Forest Authority tukiwa budget buli mwaka twakiwanga biliyoni 43 nti olwaleero kyo mulimu gwe kikola kufunayo nsigo ne bateekateekaawo kuba mu Uganda omuntu bw'omala okunkwasa ekibira n'ongamba kyange tombulidde endagaano gye nsayinize naawe temulimu kika kya miti kyendekwa kusimba ŋŋendedde mu general frame egamba nti kasita n'amalamu myaka 10 oba myaka 43 emyaka 43 oli bw'abanga musajja mulimi ebyo biwedde ng'akulekerawo ettaka ng'ekibira kikalu era omuntu gwe nabadde nnyumiza nga mugamba twaliriza kuleedi onobo bayiga yayaddaga nti kano kakodyo kakubba ttaka ekituufu naye mulimu ng'ogyeko kyokubba ettaka mulimu n'okuba nga abantu bakulembera Uganda balinganga ababuyabuya Museveni nga balwana mu nsiko kuba mu Uganda mulimu ebibira ebiri ku ttaka ly'abantu naye byennyininyini nga gavumenti actually yaliwadde ebigula kubijja ku bantu ne bisigala kano kibirige enamugongo ekibira kye bakyaligonze mwe beekwekange namugongo waliwo paati nga yakano kibirige nga kibira nga bali namugongo basinzire okulwana okujja okutawanya Kampala nze nali e Buyindi sikyajjukira province gye nalimu
mu kibuga wakati nga waliwo ennyumba yali ya traditional leader waayo nga mulimu ekibira era bakiteekamu nekkuba ery'okuddukiramu ekawungeezi mu kibuga wakati watwali Ahmedabad ne mu Washington DC wakati wekiri ne Kamuja avaayo era bakugamba mu kusayini wano Kamuja asala weegendereze kati emukono wano muofu mu kirato kyanze kusangamu temuli ne mukono ebiraba bimazeewo ebimu nkugambye binanye bulimu waliwo kalitunsi omulala asimba buti bwakuguza bayindi punza bukulya myaka ngenda ne bajja ne babusaawa ne bagenda bakola plywood kakati ebyo bisobola kuzibwawo gavumenti ekisooka erina ssente ekyokubya erina n'obukuumi toyinza kuddira muntu omu wa bulijjo nze nasimba kalitunsi kutaka erimu eryo nga erindimiramu kasooli ekiseera kinabeera mu campaign nga sikyalinnya mukono abantu nakalitunsi baleeta mashini eno esala ne bamusala ennaku ezisatu nagenda okutuuka nga sikyanawo yadde n'omuti n'ogumu yes ne bangamba ntwalowooza nti wamutunda kuba abadde bajja bulungi ku makya ne basala ne buziba ne bagenda bayokandoza babeeranga n'omuntu wagenda nange kulaale saasigazayo yadde n'omuti n'ogumu gyaladde giwezezaayo emyaka katonza kati myaka 10 gyonna ne bagisala n'ogumu tegwasigala wera kati nazzemu kulima kasooli kyenkugamba nti nze omuntu ng'ojja okuba sente nga ziri limited ne n'obukuumi si bulina gavumenti gwolina obukuumi gwolina intelligence obeeyokya ne polisi egamba nti kati ebibira tubiwadde abantu so therefore okudda ku kyebutambala ekiri specific Lord Mayor naye yakyogeddeko mu speech ye ebutambala nze okwawukana ne Namboowa chairman wa district n'ekyokuwa abantu ebibira nakyo nze nga Ssemujju sikikiririzaamu yabadde frustration ye mutegeera ng'aga nti abasajja bange wene oba owambi asoba wakyava e Masaka kiyimba kimusana nava e Masaka n'atwala ebibira byaffe nti abisimba wakiife babituwe wakiri babituwe kiringanga nazayo olumu sente mu palamenti ab'ekiramu nanga nti wakiri waali zituwadde si nti okuzayo sente kyali kibi naye nganga ne bwe zinaddayo kuba kati ogagwe ab'ebutambala ne bwe bataabisabe era bano bagenda kujja bakole ki kati kyewaga nti wakiri ffe baali bituwadde naye nze sikkiririza mu polisi eddira bibira kubirayisinsingamu bantu ba bulijjo ekibira gavumenti yeeyina kapasite esobola obikuuma esobola n'okukola risaaki nali wa Profesa Lugumayo nga yatandika botanico etoloro naye nga akuuma butonde ebimera ebya buli kika n'emiti abantu abanajjawo bamanye emiti nze wenkulira ewaffe ku kyalo gye nzaalibwa ebijaaba nga tuyina emisizi tuyina enkoma naye kati gwe simanyi oba basobola okutuma enkoma n'ogireeta gyemiti egyabanga ku kyalo negitemebwa egyo negigwawo kati newananako okusimba emituba ne kalitunsi awo wonna wonna nze kitange wasengera ekyazanga ng'avudde ekitosi kalungu ogenda okusenga ekyazanga mu myaka gwa 54 ng'awo wonna bibira nga paaka ng'era okuyingira emmere batayingira ku ssaawa 12 haina empisi zijijjula awo wonna nze nasomera mu Aga Khan ng'okusala n'ekongolero simanyi bana ekongolero mumanyi ng'ebisolo bibeera ku kkubo olwayera wonna baatema nagenda okutwala abaana bange okulambula Lake Mbulo gye nalambula mu senior 5 nga ndi muyizi wa geography ku Lake Mbulo lwe twagenda okulambula mu senior 5 batugamba nti mujja kusobola kutuukayo ku kaleeke awo wali wakutte nnyo ku luno navuga mmotoka nnoonya Lake Mbulo nasibira ku leeki gibuli gye bantiisa okutuukayo kati awo wetutuuse mu Uganda Namboowa alwana nga talinamu ne frustration kimusaasidde nti yaga nti waakiri babituwe tubyesimbire nze Ssemujju kyeŋŋamba n'ab'ebutambala tebateekwa kubawa bibira ebibira bibeera nga bya papu kyokuvala abafuzi b'amatwala abakola endagaano y'ettaka 1900 bwe bamala okuwa abantu ettaka akanaana ne balekawo 9 bajjamu n'ettaka ery'entobazi ery'ebibira ne bagamba eryo lirina kubeera mu mikono gya gavumenti kati eno gavumenti yatandika etutera nki etutte ki tugenda nze naadde Nairobi Peter mu kalulu ng'olinga ali e London obunyogovu buli e Nairobi n'oteekako esweta munda n'oteekako ne kooti kungulu e Nairobi wano gye twagenda nga teri yadde okunyogoga obutonde bw'ensi abantu babagamba nti bwonooneka
balabanga ekiri ewala naye bw'obeera ku TV kati saawa zino ne bakulaga leeke ezitandise okukala mu Europe ewabadde babeeranga n'obunyogovu kwagwe tojja kumanya kyogenda kufuna abadde balina obunyogovu kati saawa zino balajana muliro balajana hiti balajana bugumo fa abadde babeera no nga tuyina obunyogovu obwebuva mu miti ojja kutuuka ng'olina bugumo oba ng'olina bunyogovu bw'otabeerangako nti Nairobi olwaleero bwa ne weather yaabwe kyekimu neyafa ne Kampala nga ne bwoba otambula buli kimu nti kyekimu kati olwaleero weetage kooti bbiri abantu mu Uganda balanga ekiri ewa ne kigenda kutuuka nze sikkiriziganya na musaasira kyamaani wa Butambala okubanga ali mu lutalo lw'abantu bajja ne bagabira abantu ebibira naye ate naye kyaga nti waakiri babiwa abantu ab'okukitundu babisimbe nakyo sikkiriziganya nakyo in fact campaign eyinza obutabeera popular eri abantu naye alibadde eyiyo tejja kuba popular yes naye yakulwanira bibira kusigalawo sikubiwa Ssemujju anti kati bagamba nti baabitema dda anti baabitema nze bibira ndowooza ndi gavumenti yeyina capacity ebizaawo emanyi n'emiti ne research egamba nti wano wasobola kubeerawo emiti bwegiti ku ttaka lino gy'emiti egyabeerangawo buli woobiwa Ssemujju tatunulira bulamu bwe kunoonya ssente kusuka myaka 10 eri akugambye nti kibazo newankubadde bali mu tteeka bagamba nti bakuwa na percentage gy'otema ye bw'abitunulira asimba kalitunsi atema kyonna nkugambye abaninaanye ebulimu kyenjogerako si kisakiwulira ewange we yali ayise emiti nga twakita zigisomba nebanga nti abachina bwobukula mu myaka 3 nga bagenda kusala mu plywood bali ku Jinja Road okukko kuli factory yaabwe naye nga gobaawo okuza ekibira gy'emiti gye yasimba kubanga gye jangu okuva mu ssente gye jangu n'okukula kakati yagala okuzaawo ekibira gwogamba nti basimba emiti gya kusala mu plywood gavumenti yalina okusimba emiti first of all ng'emaze n'okukola research y'ettaka eri wabeerangawo emiti egyikulirawo omukyala yali atunyonyola minisita mwerabidde erinnya ng'atunyonyola ku byennyanja ebyalwera n'atugamba nti okuzaawo obutonde bw'ennyanja wansi gy'osiikuddeyo ne tractor n'okujjawo omusenyu kitwala emyaka wakati w'ekikumi n'ekikumi-mu-ataano okurestowaringa environment wansi wa lake ng'ogyeko binombo ebyennyanja mu bibiika bikinaga nti okugirestowaringa kozi ne wansi mu nnyanja mbeerayo vegetation baga nti okasogiisaamu mashini ne zigikalakatayo wansi mu nnyanja okugizaawo weetaaga wakati w'emyaka 10 ku 15 ngaga fidame gye tulaba ku ngulumba basema musenyu eyo ntono but the lake egenda kuluzinga vegetation kati ne bino ebibira byolaba bigenda tusimba kalitunzi tugenda kutuuka ekiseera nga ebibira bituweddeko mu Uganda nga tufuuse eddungu naye nga twabigaba ku polisi yenkugambye polisi ya Mwai Museveni gyajja nayo ne batwala enju za gavumenti ne bagamba nti kati baleseewo housing loan scheme ne bazitunda gavumenti neesiga nga tekyalina mayumba ne batwala amamotoka ne bagamba nti kati gavumenti buli alina emmotoka ya gavumenti gisasula efuuse yiyo ne bazitwala kati ne bagamba kati ndamu nebawa endala ne bagamba ebibira tubiwa abantu babisimba emiti kati bigenda kuggwawo ng'ennyumba za gavumenti bwe zaggwawo ng'emmotoka ziye zasooka eza gavumenti bwe zaatwalibwa teriyo point of return. It is simply not possible. Ampuliriza Lutindo.